Ng'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obulamu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kakyagenda mu maaso n'okukungaanya ebirowoozo okuva mu bantu awamu n'ebitongole eby'enjawulo ebibiina by'obwannakyewa ebitakabadde eby'obulamu si bisanyufu n'ebbaga eryaleetebwa gavumenti erirambika enkola ya yinsuwa y'ebyobulamu oba giyite community health insurance. Okusinziira ku bo bagamba nti enkola eno yandibadde nnungi n'eteekebwa mu tteeka eriri mu kubagibwa akadde kano olw'ensonga nti bannansi bangi abagiganyulwamu. Obujjanjabi tujja bufuna nga tuyita mu nsawo emu ey'obujjanjabi, si nsawo y'abakozi, eno nsawo y'abalimi, eno nsawo y'abaavu, eri y'abagagga nedda. Twagala ensawo emu nga y'abannayuganda ffenna, ate nga bwe tutuuka okulwala teri kusosola. Oba wateekamu mitwalo 1,800 nze nenteekamu omutwalo gumu, bwe tutuuka okulwala ffenna obujjanjabi tufuna kye kimu, teri kusosola. Wano kusasula tusasula okusinziira ku busobozi bwaffe, naye bwe tutuuka okulwala twagala tulwala okusinziira ku ndwadde, si ku ssente mmeka ze twateekamu. Bano era si basanyufu n'obuwayiro bo bwe bagamba nti bugasa omuntu wa wansi naye ng'akadde kano bwalekeddwa mabega. Okusinziira ku Makayire Frederick ng'ono yakulira ekitongole kya Save for Health Uganda agamba nti bannansi bangi abaganyulwa mu nkola eno okuva yeyatandikibwawo mu mwaka gwa 2022 era nga basobodde okugiganyulwamu bangi ono asobodde okugitulambikirako nga bwekola. Abantu b'omu muluka ogumu bavaayo ne beegatta ne bakkirizaganya nti tugenda kuteekawo ensawo yaffe ey'omuluka. Ekigendererwa ky'okuteekawo ensawo eno kyakugonza kufuna bujjanjabi. Abo bonna aba bataddemu ssente baleme kkaluubirizibwa mu kiseera ky'okufuna obujjanjabi. So olw'okuba nkola ya bumu, nkola ya bwegassi, abantu buli omu abaako akatono k'ateeka mu nsawo eyo, kati ensawo bw'eba amaze okuŋŋaanya ssente zino, abo abateekamu omu ku bo bw'alwala oba n'alwaza, mu kifo ky'okugenda ku ddwaliro n'awaayo ssente, ekkaadi kino ekibiina gye kiba kimuwadde ekyamunno omulwadde gy'alagayo ku ddwaliro. Newankubadde nga bino biri bwe biti naye era balina n'obuwayiro obulala bwe batakkiriziganyizaako nga baagala bwetegerezebwe era nga babulaba nga obugenda okusosola mu bannansi awamu n'amalwaliro. Aga gavumenti gonna go gayiseewo bulambalamba okubanga gagenda kuwandiikibwa gawe obujjanjabi, ate agatali ga gavumenti go gayite mu kakuŋŋuunta ke bayita accreditation process. Go gagenda kuyita mu kakuŋŋuunta balaba agasobola n'agatasobola, naye ate aga gavumenti go gayitewo bulambalamba. Eyo enkola tulaba nga si ya bwenkanya. Kye tunoonya bwe tunaaba tuvudde mu nkola eno ey'eriwo nti obujjanjabi bwa bwereere ate tugenze mu nkola abantu gye tuteekamu ku kasente, kisaana buli ddwaliro lye tunaafuniramu obujjanjabi liyite mu kakuŋŋuunta ke kamu. Ssentebe w'akakiiko ak'ebyobulamu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Michael Bukenya sabbiiti eno yayogedde ku ndowooza bannansi gye balina awamu n'ebitongole ebitali bimu bye basobodde okusinkana ku yinsuwa eno. Omulimu gwaffe ng'akakiiko olaba bwe tukuŋŋaanya ebiteeso bino ate tutwale ne baganda baffe mu palamenti tuteese tulabe ki ekivaamu okusobola okuyamba bannayuganda, naye ng'okutwaliza abamu abantu abaakajja bakawuliriza ebitongole n'ebibiina ebiwera 12 naye ng'abasinga basanyufu era balina essuubi. Makayiri naye tayawukanye wabula alambise biki byalowooza ebyanditunuuliddwa ennyo. Kitusaba oba enkola ennuŋŋamu eneeyambira ddala abannayuganda ffenna tweyagalire mu insurance eno ng'obujjanjabi tutambula nabo buli gye tulaze. Kaadi gye banaatuwa National Health Insurance kaadi gyeneempa gyeneewa omunnayuganda yenna gy'ali esaana ebeereko obujjanjabi nga ne bwe mba navudde Karamogi ne ndwalira e Kampala nga kaadi eyo obujjanjabi mbusangayo n'enzijanjaba. Omwaka guno gavumenti yayanja enkola ya yinsuwa y'ebyobulamu era ng'akadde kano etteeka limu kubagibwa wabula enkola ya community health insurance yasuulibwa emabega naye nga wetwogeera disitulikiti ezitali zimu ziganyulwa mu nkola eno omuli Luweero, Nakaseke, Nakasongola, Mubende, Mityana, Sheema n'endala. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.